Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Wali olabyeyo gye bagamba nti bya simu. Ne bagamba nti bya simu. Naye nga tubaaniriza tubeebaza okubanga mutwegeseko ku Lugonvu Show gye sinzira okubeera ng'olaba. Leero tugenda kukola freestyle. Naye nga tulaga wa? Tugenda Masaka. Mutute. Tugenda Masaka kalo bakayita Matanga. Matanga Mpugwe kati waliwo aganti okay kalo kafe. Engineer. Soko obuze muna Uganda akulaba nakuliza. Basewo ne banyabo tubaniriza akawungezi kayo tugenda kukola eddakiika nga 15 zokka. Then tubate namwe mwewumulireko. Yesewo. Weewaawo kakati nze nababuuzizza dda. Sijja beeyongeza. Atuvuga yatuzunza oba nze nkankana? Olikiriya. Ndikiriya. Tugende maaso. Mbadde manyi. Owaayi, tugenda kwogera ki leero? Leero nze kinadde ndowoozezza mu bufunze. Tutunuleko minzaani. Omuntu amanye nze nzitowa ki? Minzaani. Kubanga buli lw'otamanya w'ozitowa oyinza okulemererwa okumanya w'ojja. Naye buli lw'omanya w'ojja wakuyamba okukola ebintu by'osobola okumaliriza obulungi. Ebijja mu ekyo ky'osobola. Tulina okusomoozebwa. Nze nfunye cases nyingi. Yesebo. Nja kwogera ku baganda bange ne bannyinaze abali ebweru. Ebiseera ebisinga mwebuuza ku bantu ababatya. Balowooza nti bwe mwagenda e Dubai mwafuuka ba miliyoniya. Mwafuna ssente mwamala. Abalowooza nti bwe mwagenda e Dubai mwafuuka ba biliyoniya. Mwebuuza ku bantu ababatya. Nga babatya era nga babasinza kati ate olumu abamu nammwe ne muwaganyala. Ne mulowooza nti olw'okuba famire zammwe zibatya. Kye zibatiiramu kye muli. Ebigambo byange biringa ebibi naye ge bazima. Bw'otamanya ky'oli n'ogendera ku kye bakugambye nti oli weefaanaanyirizaako nga bagamba nti minzaani. Weefaanaanyirizaako minzaani epima kilo 10. Oli olw'obutamanya n'agisaako ekisawo kya kilo 2. N'agikutula akalimi. Agikutula. Naye bw'emanya nti ndi wa 10 n'esooka epimako 10. Wakiri n'ogiteekako 5. N'ogiteekako oba 5. N'omaliriza kijja kwanguyira. Kituufu ddala. Lwaki tugenda kwogera ku nsonga eno? Engineer y'omu muzimbi. Ekimu ku bitulemesa okuzimba amayumba kwe kwebuuza ku batazimbanga mayumba. Kituufu ddala. Ebimu ku bitulemesa okugula ettaka kwe kwebuuza kwa talina ttaka. Nga y'alina ekirowoozo nti bw'afuna obukadde 5 bumuzimbira bbangalo. Nga alina ekirowoozo nti bw'afuna obukadde 10 bumugulira ekyengera. Kituufu. Kati n'atakulaga kikyosobola kukola. N'akulaga ye kyalaba ky'osobola nga yitakutegeera. Nti ne mala nkwata ku ezo. Omuntu mu kuzimba yanditunuulidde ki? Akati nze kye ndowooza ekisookera ddala. Omuntu yandibadde asooka okwebuuza. Omulimu gwe nnina gusobola kumpa kyenkana ki? Osooka kuwulira nnyingi zaayo. Omulimu gw'alina kye gumuwa n'abuuza mu nsawo yange mulimu kyenkana ki? Kati bw'apima ku kiri mu nsawo n'akikwasaganya n'omulimu. Kyandibadde kimuwa minzaani y'ennyumba kijyasaana okutandika okusimira omusingi. Oba kikyagenda okutandika pulojekiti kigyagenda okutandika okukola. Ng'asinziira ku ekyo kyennyini kyakola ki? Kyalina. Lwaki kyogera nkiraba? Waliwo maama wange Christine. Ono wa Lungala. Erungala. Eyasooka n'atugamba nti ayagala 3 bedrooms. No, ayagala 2 bedrooms ne ddiiro. Nabadde njogera yena nga nti mutabani wange nafuye. Ate lwaki? Atunuulidde ennyingiza ekyogambye. N'atunuulira nekyalina. Nekyalina. N'agamba n'abala ne contract ye ekomawa.
ako tujja kujjawo naga nti ndowooza kansooke nteekewo ekisenge n'eddiiro nga biri standard nga biri self contained bwe mbisaawo nga kali akayumba kaliruda bbanga kana akatonotono bw'abisaawo ezinaasigalawo alabe kyakolamu kaakati abasinga yogedde ku kya contract wali weebuuzizaako sente z'ogenda okufuna oli akulaga aba ne contract ng'ebuzayo ebbanga lya myezi 4-5-6 ng'ewasigadde ayinawo obukadde 6 naye ng'eyo ebbanga ky'otunulira okugulamu poloti azimbemu akayumba ate ng'asobodde okukola emyezi 16 abulwayo ena oba abulwayo 6 akoze 10 n'emeka akoze eminene gy'akoze emitono gye gibulayo kati ate emitono nga mwalaba mwalina okukolera byonna ebisigaddeyo yes abantu abo tukikoze tutya kubanga abasinga oluusi batambulira mu nkolere gye twagambye ey'okuwubisibwa olw'abantu aba batya kituufu omuntu buli lw'olibeera nga ebiseera ebisinga buli lw'olibeera ng'ozitowa kakadde weebuze kwazitowa obubiri akubuulire tajja kutya nti kakadde kaako okalaba okalina naye tekajja sobola kutuusa woolaga ate tonoonya nze wendi wabula gwe kola kino n'ekino n'ekino yes yabeeko amagezi gakuwa ate bw'amala okuwa amagezi ago gakuwadde ogaggiise n'emubibyo nga nawe omuntu kuba nawe omuntu olina okufumiitiriza ng'ovudde ku magezi gaffe ge tubawa gwe nga gwe kitunulemu naawe fumiitiriza ogambe naye ddala lwaki gundi aŋŋamba nkole bwe nti lwaki gundi aŋŋamba nkole bwe nti ate lwaki omutima gwange gwe gwagala nkole bwe nti ye bwe nva ku mutima gwange nze mu nsawo nninamu ki yes kubanga oye ayinza okukugamba kyali naye nga gwe tosobola kibeera tyo nga buli omu ali mu sitayiro zize ng'ali mu sitayiro zize noga nti wadde aŋŋambye nti kino nkisobola naye kituufu nkisobola kyo n'ofumiitiriza watamune ne pamiti ndaba obusajja bungi ku kkubo totusuza ku kkubo alina musajja tali eyo yakwata obukadde bwe 8 nkulaba n'asitula bulwomu bumeka bulumu bwe 2 ekiyungu ne sitoowa yagenza okukuba mu nsawo nga bulwomu 2 bumiza obukadde 8 nga tannasereka nagamba okuzimba nga kuzibu kaakati ansanyusa ye mulungi okwebuuzaako nti owange njagala kuzimba kiri kitya abantu bangi abatulaba wano nga bangi bazimbye ku buyumba bwabwe bansanyusa ngenda mu estate nga bazimbye mubeebuuzeeko mugambe naye gwoyiseewa naye ate bw'amala okukubuulira naawe fumiitiriza gwenga kuba waliwo abantu abamu asobola okukubuulira ebintu nga lazima alinga atayagala gobeeko kyokola waliyo abeesoma ennyumba yange eyo ya bukadde 4 naye nga lazima gennyini gwagiraba amanyi okuweyinga ennyumba ogirabamu obukadde 10 naye nga ye agitadde ku 4 ennyumba yange ya bukadde 30 naye nga kuba ogiweyinga ogirabamu obukadde 10 kakati gwe bw'amala okunnyonnyola byonna ate olina okufumiitirizaako nogaa naye wadde ate bw'omala okufumiitiriza ate yitako ne mu bantu abamanyi abakola emirimu egy'ekikugu nze lwaki Mr. Lugonvu ŋŋamba nnyo abantu nti mpa ssente nkubalira ebintu okusinga lumpa omulimu nkubalira ebintu kuba bwe mba nzize kukola mulimu nga gwa kubalira bintu kitegeeza ngenda kukozesa ssente okukola ogwo omulimu gwennyini sirina kyakweyagaliza nga muntu nja kukola ogwo gwennyini omulimu gwennyini nga onsasula ogwo kati bwe mmala okukukolera ogwo omulimu n'onsasula watugambe 10,000 egy'okukubalira ng'ogenda okuzimba ennyumba oyinza okuba olina ekirooto kyo osobola obutakwata inginiya Lubega Ddongo Peter n'okwata inginiya gomanyi munansonyiwa ngeza nnyo ntera nnyo kyejjamu kubanga kyanyingira nze sikiririza nnyo nti bwe mba nnyina gundi nga muzimbi gwe nnyina okwesiga okujjako nga mmaze okusikakasa nti bye ŋŋenda omugamba anaabikola nga bwe mugambye ate oluusi n'eŋŋanda zino zirina obuzibu nti owooluganda gw'obuuza omukwabo abakutya amanyi omwana yagenda ebweru yalinnya n'ennyonyi ye kwapimira obugagga bwe waliwo ekigambo bweru aye nogamba bulire baganda bange ne bannyinaze abali wano ebweru tekikyali kitiibwa kiri ekyaliwo era bw'oba nga oli bweru nga obadde okitwala nti oli wa kitiibwa ebweru
ng'oyagala okunyumirwa ekyeyo genda kukyala webale nnyo bw'ova e Uganda nga gwoga nti nze ndi bweru omanyi ndi bweru omanyi ndi Canada omanyi ndi America omanyi ndi Germany abaana bali e Uganda balina ssente mukyabatiisa nkibagamba kirabira newaffe mu kyalo ewaffe mu kyalo osanga omwana gwe walekayo ng'alina olusuku lwe alina emmwanyi ze azimbye ennyumba ye embaga yagimala kati nga ne puresha y'essente yasigazemu y'abaana kusoma kufuna kyalya emmere agirina alina olusuku lwe naye nga puresha gy'alina y'abaana be kusoma kakati kunobeera Kampala mu muzigo gw'asatu oguze n'akamotoka kagala amafuta musirikale kusomera ku luguudo akulinze naye n'akusanga mu kyalo kati gwe n'otamanya nti ye atudde mu bulamu bubwe gw'oli mu bulamu bwa kupanikinga mbeerawo ntya kati kyekifaanaganako n'omuntu ali ebweru agenda okukomawo wano ng'abantu 20 y'omu amulinze baba yakomyewo agenda kundeeterayo lugoye baba yakomyewo agenda kundeeterayo kino baba mune wakomyewo mbaga yange etuuse kati sente zo bonna baba bazirinze si lwakuba nti oli mugagga bo bakulabanga gwe yamala ali ebweru ate gwe expenditure efaanagana neno gye nkugayo omuntu avudde e Kampala n'agenda ewaffe mu kyalo kantereereze bakulabanga eyamala ali ebweru naye saagala weetwale nga bwe bakulaba gwe bwe weetunuulira wamala era kifaanagana n'obulamu buno bw'abaana basereebu bamutwala nnyo nga yamala naye ye yennyini bwe yeeteeka ku minzaani amazima gennyini nga okubeezaawo obulamu bwe bwafuuka bwa bbeeyi nnyo tasobola kwambala lugoye lwa layisi tasobola kukola nviiri za layisi tasobola kulya mmere ya layisi kubanga atyawo abantu abo bamulabiramu eri kiraasi nyina nze abaana bempa respect in fact abaana bonna abafollowinga Lugomvizi show eside YouTube obwongo bwabwe bwoki kituufu balina ne bye baayiga okwereseza ddala okweresa tomuteekako mbeera yasimanyi embaga ya gundi yazzaga agenda kuwasanze omuntu akusibako embaga ye naye nga gwe n'omusajja gwe walina yandikubye embaga yakukyawa kyokka yayagala eyiye gwogoba ogifandinge nze nsasulire essanyu lyammwe nsasulire essanyu lyammwe tukoleko bye tusobodde byonna mu byonna tubyogera waliwo embeera tuyinza okunyumya ku kiboozi kino olina mikwano gyo bangi abali ebweru naye ndowooza n'amakampuni gano agabatwala gabagambe nga amazima ndowooza nze sobola tandikawo kampuni etwala abantu ndowooza sobola funa baklayant osobola obafuna mbuuza lwaki nze soogera bigambo bikyamuukiriza abaana mu bagambe nti bagenze kukola tukkiriza waliwo abawarabu ababi waliyo amawanga amabi naye ate naawe agenza okukola bw'otapima minzaani nti najja kukola era olwogenda tebagenda kukwagala waliwo omwana nkwasiza ennaku baakamutwala emyezi giri 2 naye buli mulimu gwe bamutwalako mubi yafunye omulimu Dubai abaana bali mu overstay Dubai banoonyeza emirimu gibabuze ono yafuna akakisa n'agenda naye buli mulimu gwe bamutwalako bagamba mubi buli mulimu gwe bamutwalako mubi omubiri gunnuma nabuuzizza bakusuubiza kukola mulimo ki ye bamutendeka batya nga bamutwala kubanga omuntu wamugye waka amanyidde okwebaka n'alya emmere n'azuukuka n'anaaza omwana we neyeebaka n'omusuubira nti agenza ate kukolerera kutandika kupatikana n'abantu okyogedde bulungi tukome okugenda nga tetwetegese ogenda nga tetwetegese oluusi nakyo kibaleetera okuba nti bakama baabwe tibabaagala naye ng'ate si be bakyamu naye nga gwe batayagala gw'olina okutunula mu bulamu bwonoga naye lwaki wenkola tebanjagala bagamba omuwarabu kasita akusaamu ssente ze ayagala ne bwoba gwe muganda wange ye yennyini bamuwawusigalo webali togenda nakubiri nti bwoba bamuwawusigalo ng'amusasulira ssente ezimujja mu kyalo balinanga ab'emasaka munoonyezeyo sigalo tya transport emitwalo 4 gwebali nnyo ng'omusanga ku remote ng'omusanga wali ajjeyo remote alaba tv abaana tebannanaaba wetanazooza kati gwoyinza mubuuza bikyoyinza mwagala otya naye ate osobola okwagala usigalo oyo singa kakeera ku makyako 12 ne kakola emirimu gyako kusaawa 5 ne kadda ku tv nga emirimu yagimaze okafaako ki anti emmere nengoyi namaze ozigolola
omwana namaze omutegekera emmere anti engatto zo ziri wali nkube zoba oyambala kakati onoweera otya nga omunyiigira. Waliwo abaana abali wano nga mu maka mwe bakola babatwala nga kyatika. Sinaga nti gw'olina okuteekawo omusingi gwo abantu ne batandika okugayi gundi yaddayo e Uganda nga twafiirwa kale omwana oyo singa akomawo. Omuwarabu ne bw'aba mubi tekitwale nti omuwarabu alinga omusajja. Omusajja asobola okuba omwenzi naye mu bakazi abangi bayendako agamba ne tomanyika n'akayimba ka Sebatta katya nkola ki omusoga wange yanoba namu yanoba omugizo yanoba ng'alina obuyimba bwanti ani akamanyi okugira awo simanye nanyizaamu ku bibi naye namu tetukayina akasebatta kale katekaliwa nze buli lwenkawu akamanyi semuddu olina okuba nga okamanyi bwana Guinness bano bannalunkuma bakyali bato bano basada nawudo yayinani bwatetenkanya simanya kugira ki simanya bikinkamanya akayimba omusoga wange yanoba kakati mubaamu omuntu gwobeera naye era nze kankubuulire togendanga wa musajja noga nti abasajja bonna be bamu nze nkolako byensobodde kukola weemaleeyo ali kujulirira gwekola byolina okukola n'emirimu bwe tuba n'emirimu bwe tuba omuwarabu omubi fuuka omukozi omulungi gwe akwegombeko ekyokukolako kubanga si gwe asoose okuba mu maka ge alabye bangi naye gwe fuuka ow'enjawulo okolayo ekyenjawulo muyina ebintu bye mukola ne babawaga wano mbalaba ku intaneti n'oboggolera boosi wo ne bakola n'ebibiina ebibagatta nga babikoze balina ebigendererwa byabwe ng'abantu oluusi abamu baalimu emirimu gye baali bakola ne bakupika ekibiina ne bagamba kakube nzaako nkasamba tanjooga bw'owerabira obuddu bwo ate n'ekirala waliwo obutamanya mukamawo yaani olaba abawala abo babatwala mu mayumba ago ne basangayo abaana waka omwana oyo omuto omulaba yaba mukamaawo waliwo omwana ano kiringa nga ffe bazimbi bw'onoogenda mu maka g'omuntu okuzimba n'osangayo omukazi yakuwadde omulimu omukazi akulemye omulimu naye bw'oba oyagala otegeera amaanyi g'omukazi g'omulimu zannyira ku mukazi akugambye musooke muyonjaawo we mukoledde ogambe agwampa omulimu lazima ne bw'oliyagala ki tolikolayo musajja tali yagenda ewa Lugonvu maama w'abaana nga waali genda okudda nga mwabikyusiza nkubuuza ate bino ng'obizimbye bwoti omukyala yagambye bino bwati bwabyagala ayagala n'ekisenge nga kiriko kano ate ffe abasajja tetuba nasse n'okusalawo kwabwe bwafuna bwagwa mu mukwano sina mu mukwano amaanyi gaffe tegaba waka nze ennyumba yange omukazi ne bwasalawo naga nti ayagala gibambulako amaka ga mukazi nze ebyange obugagga bwange buli mu kampuni na bizinesi zange waliwo omwami bamuyita Dr. Sande Dr. Sande namukoledde ennyumba y'eripeeya naye ndowooza naakagiddamu emirundi nga 6 mukazi yaba asazeewo yagenda n'afuna omukyala omukyala naye dokita kati nampa contract nemmala obulungi okukola omulimu naye wanyi bwe yajja gamadirisa sigaagalamu mu nnyumba nga ndowooza byakusaaga sebo nagenda okudda enkeera ng'amadirisa yaleese owawolodingi ali mu gasala ayagalamu malala nemugaana enze gumwawo omulimu mwaŋŋamba ge mwagala ate mumwagala eti so oluusi ebintu bino byetaaga nnyo okumanya bw'oba okola ewantu ani mukamaawo era mukamaawo amaanyi go gwe omukozi yakuleeta lwaki kuba nze nsobola okuleeta omukozi ewaka naye bwe mmala omutuusawo wepa ate obuyinza bwonna obumukontolinga buba ku mukyala oli mutuufu kati tunuulira waliwo omwana bamuvuma kale alina byakola ebitali birungi naye alina bingi ebyokuyigirako omwana oyo yakakomawo feibe ayinza okuba tamanyi naye nze muntu atunuulira ennyo buli muntu feibe ekyamuwa essanyu ku kyeyo bamuvuma ne bakola ki amaalo yakomawo alina bye yakola byatandikoze abamwaniriza ayagala that happiness
naye buli akwaniriza okuva ku kye yakulinda mu ssente toyina kyamaanyi kyozze nakyo kikwaniriza bakutegekera ne kapati ate bayagala gwakafandinga ate ne t-shirt ze bambadde bajja ne t-shirt eziriko ebifaananyi byo gwaziguze ne baba nga bazeetaddemu bateekamu 5 nga bakusuubiramu 2 naye ekyo nga tukivuddeko Feibe ekyamukozeseza n'akomawo nga musanyufu n'abeera omu ku batiktok abasinga yamanya ku mulimo boosi we nti baali baana era ng'omulaba azannya n'ebyana era oyina okutegeerera ddala ewaka wano w'ogenda ekisookera ddala mukazi ekyokubiri baana ebyo bwe bigaana omusajja ne bw'akwagala ng'omukazi takwagadde ate oyinza okubeerawo totawaana omukazi akuwa obutwa bana abawalabu n'akulaba nga wesisani baate bwetuuka ewenoonyiika weebale nnyo tosobola bimunyumiza ngunze ekirungi omusajja anjagala yandeeta yanona ne ku airport okitegeera yakuleetera oli so abaana bano ndowooza tugire nga tumanye ennaku yaffe kituufu ate mwagala emirimu gyammwe okusinga bwe mweyagala kuba gwe bw'ona oyagala omulimu gwo n'ogukola bulungi mukama wo mu bulindira ajja kukwagala ne bwana batakwagala ajja kwagala by'okola era akunoonyeze ku ebyo waliwo omwana yankwasizza oba ŋŋambe busungu oba nnaku yakamala ku kyeyo emyezi 4 ezimu ku meseji ezize ateekateeka kutoloka mu kiyumba waali alwagendewa anti bamubalidde nti abali wabweru abatoloka mu kiyumba bafuna obukadde 3 bagenda eri ne beerabirira naye byonna njagala kugamba ekintu kimu abo abali successful mu kiyumba oyo akubuulira successful y'okutoloka y'omu kubatolosa y'omu kubatolosa ng'ovudde neku ekyo well ekimu ku kikutolosa ofuna emitwalo 9 bagambye wali wa 3 tewali atayagala ssente nnyingi era tewali atayagala gaggawala naye nga tonnabugujja era 9 nga bwe kiri ekitono Uganda wafunanga mmeka naye minzaani giteekewo kale fine tezimala naye Uganda wafunanga mmeka so tuddeyo nga tumaliriza kantu kaffe kale aka minzaani ne bw'oba ogenda kutandika kubaako kyokola Uganda weeteeke ku minzaani omuze kino kyentandika minzaani yange epima ki nkisobola bw'owulira nga tokisobola waakiri kyongereko mu maaso oba si ekyo kola ky'osobola osobola osigala ng'otambula bulungi n'obulamu ne busigala nga weebuli kolako ky'osobodde kubeera ensi tosobola gimalawo simanyi oba babyagala ebigambo bino bayinza obutabyagala naye ekikulu babitegeere tebabyagala naye babitegeere naye muli bijjukira myezi egijja tebabyagala naye babitegeere kale waakiri okiraba engeri yanze ndaba abaana bangi olina gye nagamba nti era waliwo ebintu ebitakwatagana nagye nagamba nti makulu lugonvu ate njagala y'akapoloti njagala nga tekali wala nnyo n'ekibuga nga ka ssente entono ebyo biri tebikwatagana ewala okumpi ne ssente entono tebikwatagana kiri mirundi ebiri otherwise onoonya ssente nnyingi n'ogula okumpi woyagala oba ofuna ssente entono n'ogula ewalako noonya ssente zo wezisobola wezisobola naye ng'omukisa gw'okufuna ennyingi yo nagwo ogusooka n'ogutulamu nti bw'oba togulina kyeyo nsigazzaayo bbanga ki okiraba ku kyeyo nsigazzaayo bbanga ki eryo ebbanga lyensigazza ku kyeyo likyasobola okuntambuza n'okufuna bye neetaaga kituufu bannange twogedde wakati mu kunyumya mujja kyefumiitiriza olinako mikwano gyo kuno kuba naffe tubadde awo ne tugaana tubagamba nnyo ebintu by'okuzimba ne twerabira obulamu obuli freestyle kuba buno obulamu obwa bulijjo bwe bugenda okuba obulamu buli obulala obw'okukola bye mwagala bwe bunaakulema okutuukiriza n'ebyoyagala ebirala byonna biyinza obutatambula bulungi oli mutuufu yesewo toyina mukisa gwa nkya ssente z'olina olwaleero zeewala wandibanga z'okomako butereevu zisimira omusingi omulungi webale nnyo zisobole okukugasa mu lunaku olw'enkya noonya ky'osobola okukola mu ezo z'olina
Mukama bw'anaakuwa endala onaazikolamu ekirala. Naye bw'ona alinda okuweza z'oyagala kiyinza okuba ekizibu ennyo. Ziyinza okukubula. Era abantu bangi tubala nti kale nalinako obusente bwene nga nti obamukole mu kino. Nga tokyasobola kikola nabwo nga tebukyaliwo. Ate n'ebintu bino ebyokwejalabya ennyo n'okuvuganyiza ennyo mu bintu ebyokwambala n'okukola ebintu ebitali bibyo. Buli omu alina lifestyle eyiye. Nze nyina abaana kuno bentunuulira. Omanyi nze mikwano gyange naye ndaba mulimu lwenfuna akadde naye ntunuulira komenti z'abaana bange baganda bange bannyinaze ne mmanya nti kati ono ali mu kwesomera ku banne. Ne mmanya nti kati ono ali mu kwenyumya. Nze buli muntu eyenyumya mumanya. Nomanya ali mu kukola. Nomanya ono amanyi waigwagwa. Ono tamanyi waagwa wabula anoonya waasanze n'abuukira. Mbamanya. Kituufu. N'otunuulira komenti. Ono ali ku byayagala si byasobola. Ali ku byayagala so si byeyeetaaga. Oba ndowooza si byeyeetaaga. Ali mu birooto nti Mukama n'amala nnyamba. N'entuuka wala. Naye obeerawo ebyetaago nga byo tteeka tebirinda. Weebale nnyo. Naye byonna mu byonna kituzzeeyo tukyogereko mu kitegeere. Nga bwe tuva mu Kampala nga tulowooza tuli b'amaanyi. Ne tudda mu kyalo ng'obwana bwatuyitako. Naye abo abatuyitako be batuwaana. Nammwe abali ebweru, abali e Uganda tebabawaana. Ne mugenda okudda ng'ate babayitako dda. Babagamba mmwe bagagga, gundi yalwadde. Naye agamba maama yalwadde alina edduuka lya bukadde 3. Gw'oli ku musala talina ka bizinensi konna. Obusente bwe wanditandisemu ka bizinensi ate bw'ojjanjabako maama eyalwadde. Ate n'omala naye yennyini n'aggamba nti kaakati omwana ngenda ku ssomero mmulaba. Weebale. Era n'omuwa special. Okitegeera. Agamba ate kati ngendako okulaba ku ttaka. Era nge n'omufandi. Era n'omunange babba ekintu kyange. Era n'omuweereza ezimutaasa. Abaana weebali wano ng'ali ku kyeyo. Naye ng'omwana kati kusomera agendera mu special. Investor mulamba. Naye ekibuuzo kiriwo nti special gy'omuteekamu olwaliro. Kikuuma. Nze era nze bwe ndaba obulamu bw'ompanga bwa bbeeyo singa bwe nsobola okukuuma. Gamba buleke. Tolina nsonga lwaki mwami Lugonvu ongulira emmere y'emitwalo 10. Ng'ogenda gimpa nnaku 2. Ojja gimpa ewiiki emu bandabe nga ndya ku Seraton ate enkya nga sikyasobola kuddayo. Kankubuulire kino. Nali nkyali ku Salt Media wa taata Bugiemu. Waliwo omukyala twakolanga Christmas lunga nga tugenda mu bitundu ebyenjawulo ne tugaba ebintu. Kati waliwo omukyala erimu ku maduuka wano e Kampala agasinga okutunda ebizigo perfumes na biki eby'omulembe erya Eve and Nico mukyala Eve Nico baanabe naye oyo omukyala ndoza mutolo n'atuwa yakwatanga jeans ez'emitwalo 10 mitwalo 10 n'azituwa okuzigabira abantu n'akwata obuviiri ng'akwata wiigi ebeera wiigi zino ez'okwambala ng'akwata wiigi yakakadde n'akwata wiigi nga 3 oba 4 zina mitwalo 5 kakadde n'akwata obuviiri buno obw'ebbeeyi n'abutuwa n'akwata ebizigo eby'ebbeeyi ng'ekizigo kiri mitwalo 23 n'akituwa naye twabiwanga abantu wakati mutima gwange ogamba nti maama mami Ivan nedda singa watunze ebintu bino abantu baffe n'obaguliramu ebijja mu kirasi yawe kubanga kino ekintu kyamuwadde yabawanga wiigi ng'ate okugimentaininga yeetaaga sizoni namba n'agenda ogimuteekako tagimanyi n'amuwa ekizigo nga wookiteera ku lususu kikumeerekera ate ne wayitawo omwezi nga tokyasobola kuddayo nti ndikigula tokyasobola kufuna kirala kubanga kigula sizoni namba kakati bwe bulamu obwo nti obulamu bwe mulimu ku lwaliro ku kyeyo mubweyambise bubateekereteekere enkya nze ndowooza nnyo nti buli muntu agenda ku kyeyo ekintu ky'oba okulembeza wadde si kyoli naye weetwale nti oli mu buddu wagenda mu bupakasi twabayitanga bapakasi naye obupakasi ogenda bunnyuka otya ekyo kibuuzo kinene bw'oba obunnyuse ng'okyusizza ku bulamu bwo obupakasi tebujja kukusala bw'oba obunnyuse nga gwe wabweyagaliramu eri eno gy'ojja n'otabutegekera bujja kukusala ate abantu tukibagambe kye batamanyi abantu abali e Uganda ssente be bazibasaba
naye balowooza nti mutoolako butozi ne mubawa bo bamanyi muli bagagga ne bwoba omuweerezeza buli mwezi nga buli mwezi ogujjawo zibaweereza olunaku lw'omugamba nti nkoma walowooza ate okomawo nezisinga z'alina bwekiri era ye keesi gye basinza okusanga bo balowooza nti omwana yagenda bweru sente azirina ali Bungereza akomawo sente bafuna sente enzungu webale nnyo bagifuula nga topiki bafuna bafuna sente enzungu tavaayo mmeka tufuna sente empalabu taago byo naye afuna sente enzungu agifuula nsonga okitegeera so bijja banyiga si bye mwagala okuwulira naye bye mwetaaga tulina obyogerako mukomye okuwuliriza abantu ababalimba mu famire zammwe butereevu nze nyinza okuba nga byenkola sibiditaminingira ku famire yange ejja kumpabya kubanga bw'oneesiba ennyo ku famire byeyagala nja kutambulira mu byekutegeka mu maaso tojja bikola nja tunuulira mugagga asinga mu famire bwe nalaba nga ninga mutu olaba ne taata naatira omutuuka kitegeeza nange ndi bulungi njagala tunuulira wa kyalo kakati mwate muditaminingira ku famire bw'obanga gw'osoosa okulinnya ennyonyi weeland good kirungi naye bw'ogirinnyo gijjeemu ki yensonga eba enkulu ennyo kubanga bonna engeri gy'oli nti gwasoosa okulinnya ennyonyi era bakusuubira nti gwagenda okusooka okuzimbisa ebbaati erimyufu ntyo gwosooka okuzimbisa eryakategula n'ennyumba eyakalina bagirinze ku ggwe eyagenda ebweru naye ate bano mutemubalabye munansonyi bakanzire ku kiwazi semundu abe abasajja basibye ekifulusi basoose bali kaginesi banywa sevu ku piki wali emabega bali kaginesi bawuta so bino ebintu nsuubira okuba nga naye puroguramu emukuze tukyakoze ennungi butereevu ku lwange wetuuka mu bulamu bwammwe bwennyini temuddamu kwerimba nze abantu bangi mbawulira waliwo n'omuntu ayogera nawe n'omuwulira nomanya nti bambi famire y'emulimba waliwo abantu abali ebweru abali mu mawanga Canada Bungereza abalowooza nti buli ali e Uganda ali bubi butereevu mba balimba baganda bange ojja kgenda okudda wano ng'ate bw'osaba okusuza bw'obanga oli bweru kola nnyo obeere omu ku basinga naye bw'oneematiza n'olowooza nti bw'oleka e Uganda obasinga mu Kampala temulimu akedi yankuba kyeyo taliiyo yonna gye tusula ebizimbe ebisinga amaka agasinga obunene sigaba nkuba kyeyo sigaba nabyabufuzi sigaba nkuba kyeyo kakati gwe bw'onaabeera e Canada ne weematiza tinze namala nti wamala bweru wenjagala okuwummulako ninnya nnyonyi n'enzirayo ewaffe waliwo atagirinnyangako naye jagirinnya ojje ate onoonye woogenda okusula tibaaba nsuzaako wiiki zino bbiri era bagenda kujja nga bakuwa ekitiibwa ng'osula mu apartment era nga bagirabira ddala ng'ey'amaanyi asula mu apartment naye ng'agipangisiza wiiki bbiri z'olina wano ojjukira wano omuyimbi eyali ow'erinnya ennyo yajja wano n'afuna apartment n'agisulamu okumala ebbanga okukakkana kooti yasalawo nti asasula obukadde simanye bwali 17 waliwo omuyimbi omu eyabumusasulira ennaku zino yayingira nnyo ebyobufuzi kati embeera eyo otagitegekera mu linnya lino eddungi ekyo ekyeyo kyolina gwe mukisa gw'olina e Canada gy'oli akakasente k'ofuna kangi Uganda tebakafuna naye bw'onaakeerimbisa e Uganda waliwo afuna 5 n'agiteekateeka n'amanya nfuna emitwalo gyange 15 naye bwe ngifuna ndi 5 giyina kukola development yensonga lwaki osanga abantu abali e Uganda ng'afuna emitwalo 5 7 ng'akoze ebintu eby'amanyi okusinga ali e Bulaaya oba ali ebweru afuna obukadde 4 bwekiri tegeera sente zo zigenda wa era sente zange ziri nnyamba ddi lwakuba oluusi nabo tubasaasire nti bambi ekimu ku bisooka kati kyekiri ekibalimba bambi agenda n'abeera ebweru n'afuna obukadde 2-3 olw'okuba ali bweru alaba abali e Saudi Arabia bagula 5 ku 10 5 ku 5 ye n'ayagala agule eka mamalofuna yikaye tannagifuna olw'okuba abali ebweru olw'okuba abali e Buwarabu bagula mpigi bagula busunju gye basobola akasente ye n'ayagala agula ensangi njagula kyengera era bangi baga nti njagalayo eka y'ettaka ekyengera nga siwala n'ekibuga
njagala kyengera kale obutasukka nsanje awo n'omukanti oyagala ekayitaka ensanje olina obukadde 300 olina obukadde 300 ensanje naga ekiki katiba biliyoni 3 ozimanyi gwe akibuuza naggwe nno naye ne Uganda gye bali abazigula ezo va mu ebyo nze mukama wange Kayanja yaguze poloti sente yazinazo mu bbuutu y'emmotoka sajja yamugaye nina poloti yange tuna sente mmeka miliyoni 5 nazireeta nze nemugaa mukama wange wali watunda wano ttaka lye miliyoni 5 naga ludda waawo wennyini nti awo wano nga ku nikaani wanerweza nemugamba kale nanga kazi gyewe kawungezi tulabe yazze ne miliyoni 5 mu mmotoka omulundi ogwo kitegeeza nti omuntu agula ettaka ly'obukadde 5 aba alina obusobozi okuzimba ekizimbe eky'obuwumbi 3 oba 2 in fact w'omanyira ky'ojyamu omuntu agula poloti y'obukadde 10 yandibadde alina obusobozi obuzimba ennyumba ey'obukadde 4 omuntu agula poloti y'obukadde 3 yandibadde alina obusobozi obuzimba ennyumba y'obukadde 10 kubanga abantu b'olimu mu poloti y'obukadde 3 w'oguze era nabo webaliisa ennyumba ze balinawo kyefaananyirizaako onozimba ennyumba nga mbi nnyo ku yaabwe nawe togenda funirawo mirembe webale nnyo so ndowooza bannyinaffe ne baganda baffe ate tuleme kulwa nnyo ku kyeyo mukomewokko otuuka n'omatira n'ekyo nti eri e Uganda si kyamanyi bifaayo ensi n'olowooza nze nalaba omu ku bantu bajja wano e Uganda n'alyoka ajerega kakati wano Uganda naye nga wagamba Uganda talinaawo kayumba n'ebweru gye yeewaanisa ali mu bupangisa kyokka nga ye yamatira n'eri ebweru okusinga ekikye kyalina okuba nakyo era nyina mikwano gyange bangi bataata bamaama agenda n'akyale wa maama we n'amulaga tasobola nakusulayo olunaku lumu n'agenda n'abalaba n'agenda n'ebyokulya bye ne gaasi no mu mmotoka n'atuuka n'afumbirawo ku gaasi anti byebyo famire ze bibawaana Leo David yazze ne gas n'ateeka wali olusaniya n'amala n'amupakira nalese mbakyankalanyiza omanyi nti lukonfu bw'agenda ebusubi kyamaganda kido nnyo ate weetaaga ki nedda tindako abasajja bazimbye ebizimbe mu kyalo Erwengo amaka mwe bali ntuukayo ne mbuuza nti oyaani mutabani wa gundi yazimba wanyi nti oyaani kakati nze bwenzira mu Kampala n'enkijja maama abantu baatuleka dda otuuka ekyamaganda n'obuuza nti ataawa ti otojjukira omwana eyabeeranga awo kyekyo ekizimbe ewakaawo oba oli awo ng'akomyewo kapikike ataddeko ne mukyala we ente ze 3 bazireeta ziva ku ttale wali ekimu ku bimuleese enkuba egenda kutonnya ayanula mmwanyi ze butereevu kati gwe nga weerimbira mu Kampala n'akamotoka olusooka pangisiza na uba nga ne Kampala mukama yakuyamba n'ozimba kale okayina yakuyamba n'ozimba naye wazimba ku 2 ku 3 okasuza mu paakingi n'emmere tolina omulimu gw'okola gunaggwawo togenda kulya butereevu ebigambo bino tebabyagala bajja byagala banabyagala omuntu afuna obudde n'afumiitiriza bino ebigambo byetaaga kuwulira misana ekiro n'ofumiitiriza ku bigambo kambabulira ekintu kimu gwekkiriza nti abantu bewaleka e Uganda baakuleka naye okuza otya naawe okubaako nekolaga wakiri obasange nze nyina abaganda bange ne bataata bali mu mawanga ag'ebweru bampeereza mezenega mutabani wange gwolinga mutabani njagala kugamba nkooye ekyeyo bananga akantu ako kampoomera njagala kugamba nkooye ekyeyo olwo yamaze okukkiriza nti mu America gyali siwuwe ne bw'anaabeerayo emyaka 10 neyeyagalira ku bizimbe neyeyagalira mu mmeeri ne mu gundi ne ku zino gundi train si waabwe ebifaananyi ebifaananyi bye mwekubisiza ku bizimbe mu bikopeko pulaani muzituleetereko wano mu zizimbe nawe byekubisizaako n'olaganga bw'olibeera ku bizimbe ebyowaggulu bwe nojja eno nga tolina na waakusula kintu ekyo kyabulabe nnyo oba babyagala tubasiibule kubanga tunayogera ebingi oba banaabyagala tubasiibule naye byonna mu byonna nze nja bagamba famire kye babagamba famire kye babatenda si kye muli famire ekutenda okuba ow'amaanyi
kubanga era gwe wasooka okusuumuka. Nze nina omuntu omu gwe nagambye jjo ne muganda njagala senguka kyengera kyatodda wa tya neeyongerayo mu kyalo bayitayo bati ati Katende nanga ne bannangu bamu abaaki ove wano ekyengera mu kibuga mboddeeyo kati ye angu mwalabira ekomaawo kakati oyo ye muntu atasobola okupushinga ennyo oba mugezi n'oyongera okukola agenda okujja mu kyalo gye walaga ng'aswala nga waliyo ente waliyo olusuku waliyo amazzi toganunana ku taapu onyiga pesa ne gayingira mu nju kati bwabisangayo yennyini ajja kuddayo yesoti nga agambe tuswala nate tewatumenyera bwerere myala. Nze nyina abantu bangi bannyina ze batera okusindika ab'eŋŋanda. Mwami Lugonvu genda ondabire kapoloti kange butereevu ne bajja ne mbawa baganda bange ne babatwalayo era nsooka babuuza nti agambye atya mbuuza bano be basindise musiimyewo kakati ate nno nze nyina polisi ne bwe ziba nga ssente zajja dde ewange bagamba kati mmwe babboosi bwe muba nga temusiimyewo sigenda kukola ndagaano kubanga mmwe basindise akasente kano mbadde nsaba tufune be tukawa nkwatagane nawe bwe tulina endowooza nti ne Nateete yaliko ow'obukadde obubiri kakati lwaki nti omuntu bamusindika okulambula poloti ya bukadde 10 naye nga ye ekifaananyi kyayagala akyagala mu poloti ya bukadde 5 poloti y'obukadde 10 ng'oguza 5 ku 10 nga kyapa ku lwaleero tezimbwamu mizigo gy'ogenda kufunamu mu mitwalo na mitwalo gy'oyagala kyokka ate olw'okuba nti gy'osobola sooka ogigule ebirewo era abasinga bagamba nti infact kanki bagamba olwaleero batera okimbuuza musajja waafaawo musajja ogundi kiwalabi ate badde simu batera okiŋŋamba nti mwami Lugonvu njagala poloti wensobola okuzimba emizigo sizirina nedda mbuuza no nze nagambye ekintu kimu kye nagambye tewakiwedde nti singa nali ndi muntu atwala abantu ebweru sandifunye bakirayanti kubanga njagala nkuwe negative gwe wakiri ozule positive saagala nkuwe positive gwe ozule negative lwakigamba nti sizirina kubanga nkimanyi nti bw'ozimba emizigo mu poloti y'obukadde 10 ogenda zifunamu emyaka 5 egijja kyokka ate ye ekirowoozo kikyakutandika kungula mitwalo 2 oludde atandika afunirewo ssente kati sizirina naye nnyina ezaabo abagamba nti kangule poloti y'obukadde 10 enkya ejja kuba ya bukadde 2 benjagala njagala abo abatunulira long term investment gwatunuulira enkya sigirina kati ono gundi Katende watuuseewo natuuseewo nagenda n'abantu bano okulambula Katende oyo ababiri ng'ovudde ku surveyor wali wakutano tokanaga nti guno muzigo surveyor olwatokanaga nti tetufunanga ku estate eringa eno ababiri ku be nagenda nabo baŋŋambya eno wajjoze naye ng'ettaka lye bagamba wajjoze lya bukadde 400 naye nga gamba wajjoze tannagula poloti ya bukadde 10 okitegeera kubanga oluusi ze zimu ku point ezimulemesa n'okukola ki n'okubaako waagula ebirooto byange byaliwa bwe ntunuulira ewantu awo nembala distance nga sibala luguudo lw'e Masaka bwe luli sibala lwa Mityana road we luli eno Bujuuko sibala Katende mu town sibala Bujuuko mu town nembala express nemanya nti kensembedde express kilomita 1 okuva ku express z'eddakiika 7 okutuuka e Busega kati ekyo nze nenkiraba ate oba okyayagala ki kyokka nentunuulira ewantu awo n'abantu abali mu kuzimba mu nsozi zennengera batambulira nemanya nti ewantu wano ettaka era kyeva kye nagamba nti zino eka 2 siina gye nzitwala nange sijja zitunda zange sigazeewokko eka y'obukadde 5 ngenda gitunda obukadde 3 mu myaka 3 era bwekiri ekyo nkigamba bwekiri tukyogeredde wano gwerinda naako kenyini akagudo okalaba
kawe omwaka ogumu gwe kabulwako kafuuke ka black ompulirire yike badde ku miliyoni 50 egendererawo ku miliyoni 15 nze gambi natunulidde wantu wali nentunulira distance y'amasannyalaze we gali nendaba bipoozi by'amazzi bye bayisizaamu musajja namugambirawo kankuweeko zooyina tugenda okwogera okwesisinkana nga babuloka bavudde mu ddiiru nga mmanyi wawulira nziramu okulajanira abaana nti bannange mulete ku ssente era kassa yali nkwasa ne ŋŋamba abaana temuddamu okuweereza ssente nga sinagigulawo nze mmanyi era kino kibagamba banyinaze ne baganda bange bw'oba oyagala poloti za kussaamu mizigo gy'abapangisa sizirina kubanga nze gw'osaba emizigo gy'abapangisa nze kennyini nakyawa emizigo gy'abapangisa nakyawa bizinesi ya rentals nze nga nze kaakati n'ettaka lyennyina kubanga nze nzikiriza nti omuntu okuzimba ennyumba z'abapangisa n'ozifunamu n'ozeeyagaliramu eno tuli kayabwe bantu babagambye ku ikweta naye sijja gibalaga iyo ikweta bagiraba naye kati nimya emboozi yaffe nze nzikiriza nti omuntu okuwoomerwa emizigo gy'abapangisa emizigo okuzimba emizigo ena nga buli mwezi osobola okugyamu emitwalo 2 gy'emitwalo 8 kikwetaagisa emizigo egyo gisaamu ssente mmeka kadde nga 5 kati nze namanya abantu bange nga tekuli poloti kati nze namanya abantu bange nti abaana bange bakolera kiyo kya myaka 2 n'avaayo ng'afunye obukadde 16-17 sijja balimbisa kye batasobola bo nga balowooza bakisobola era bangi baga nti muwala wange ali gindi ayagala wateeka obuzigo bw'abapangisa n'obuuza naye miliyoni 5 contract yagenda zifuna atya waliwo abaganda bange ne banyinaze bangi bajjako nalinaga mwami Lugonvu obuzigo bwange mbutuuse olwo naye nga bunkamudde n'omugaa atambuza wakitandika omunanagamba nti emizigo waliwo mwanyinaze ali bulenga wano alina emizigo gy'atunda agamba gimufuukidde ekizibu yamulemye okumaliriza yagimala naye sente ziganye okuvaamu ate yali agala zijjamu ati yali agizimbye amalala b'obukadde bwa 5 awokutya nga bw'omanyi emizigo n'ensasula y'emizigo n'abasulamu ensasula yeri eyaffe naye alina mugaa alina ebintu 2 emizigo gye wazimba natuuseeyo n'engiraba wano ng'oyingira bujuuko natuuseeyo n'engiraba wazimba mizigo egy'abaakatweyiye kyekiri nti n'obukadde 10 buzimba emizigo naye baani abanaagisulamu era bajja kukuwa ssente mmeka bajja kukuyamba kukuuma kussizaamu mukereme kugwa kakati bwe mmanyi ekintu ekyo neŋŋaana edda best investment in life is land kanoonye ettaka eryalayisa okusinga okugeuza abantu ettaka eryebe kubanga kati engini osobola okunjulira ogula ploti 5 ku 10 na mugongo ku bukadde 10 eyo tebaterekamu ssente kubanga ate okunoonya abasobola obukadde 10 ku byenfuna bya Uganda nga bwe byayonooneka be batono ddala ate n'abo abatono tokyabalimbisa 5 ku 10 ku bukadde 10 bajja ne bagula 10 ku 10 bajja ne bagula yiika zaabwe 2 kubanga akimanyi nti omuntu wagulira ploti y'obukadde 10 aba asobola okunywa amafuta g'emitwalo 5 olunaku kati lwaki omukukunika ewantu watasobola kujja kwata obusente gula bupoloti buno obwalayisi gwe buli woozuula akapoloti k'osobola kagule enkyo ogenda bujja mu ssente nti koguza obukadde 10 enkyo n'akatunde 15 nga waliwo azisobola naye bw'ona agula eya5 enkyo yagala ogijjamu 8 abagigula bajja kuba bakekwa nkulabaawo naye nooneka nengera nnyo enkya naye ndowooza nkibatangaazizza omuntu yenna anoonya poloti ya rentals sigirina estate zange obaddeko nazo oli ozirabyeko oli asobola okussayo rentals nga bw'ayagala naye nze nkimanyi tewajja kukukolera wayinza obutakuwa mangu magoba goyagala naye ate era bwadda mu kiri n'abala kiri kyogaye nti totunuulira nnyo olunaku lukomankya gaziyaako mu maaso nenate teyaliko ki miliyoni 2
kati oluusi bw'otambulira ate mweyo sitayiro era kikulu kuba mugumikiriza n'omanya nti yadde enguze walako wajja kweyongera ogenda nga wakola ki nga wakula. Abantu do invest in businesses noteeka obukadde 2 mu business naye nga tobutunulira bujjayo olwaleero ng'okimanyi n'omwezi ogujja tezijja kuvaayo n'okwata obukadde 3 n'osooka obussa ku bbali nga bugenda kusooka kusasula abakozi. Ze business abasajja bwe bazikola akwata sente n'azissa ebbali bukadde 3 bukadde 2 ng'akimanyi ze zigenda okusasula abakozi mu kaseera business eno lwegenda okuba nga tennazza magoba. Naye obuzibu bwaffe bannayuganda business ogitandika lwaleero enkya n'oyagala oli chips. Nakoze ennyumba zange okitegeera enkya oli echipusi ekintu kino emboozi ng'empoomedde oli mukunda gassaawa nti obudde dakiika 5 kwesi twagamba tukolenga dakiika 3 naye nga twogedde ku bingi tufundikire twatandikidde ku minzaani ne tugenda ku bannyinaffe ne baganda baffe abali ebweru bino ebisa kwesi twatandikidde ate kunneeyisa ku mirimu mukama wajja kwagala ne bw'aba wantonda mulimu abasajja obulungi emirimu ki ajja kwagala ne tudda ku bali ebweru bannyinaffe be balimba ne baganda baffe nti bakabaka ne babawaganyaza baagala babba ene Uganda abasajja balina ssente abakazi balina ssente naye ako akatono ok'ofunye okakozeseza otya naawe ovuganya era okapisa otya okajjamu ekirungi. Sebula Munnayuganda akola bannange tuyingidde Lwera kyenkana tunaatera okuyingira Masaka. Ate bwe tubeebaza mu mbeera yonna okusigala nga mutugoberera. Nze Engineer Peter Dunguli, Director mu Focus Construction. Mbeebaza obuwagizi bwe mutuwa mu kampuni yaffe era mbasaba mwongere okutunoonyaako nga muyita ku ssimu yaffe ya 0701 858 206 oba 0776 858 206. Webale nnyo webalire ddala tunyumiza bingi sinza kubanga nange neeyongerayo. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu. Bye twogedde tubyogedde, bye tuwuliriza tubiwuliriza. Ebimu bigenda banyiiza naye gwe ejjamu ekyo ky'olaba ekikwatako. Twogedde ebigambo 10,000 naye buli muntu alinamu ekigambo kye kimu ky'oba otwala, ebisigadde bigenda kukunyiiza birekere bannannyini byo. Mbaagaliza ekiro ekirungi. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu.